omunene Ham esewo ba Hamis Aromatic Entertainment esewo kinachita papa tukitambuza mpola mpola blood mboze eri mu kibuga olwaleero climax Climax era climax climax gwe muzannyo ogukutte ensangi zino buli omu gwayogerako ogwa Aromatic Entertainment era nga buli omu alina entikko ye ejanga olabe eyaffe leero kalina eri ku stage anti omugagga Mwebe tulina okumulaba wali ng'ali mu kalinaye ne factory byonna factory bulijjo abeebuuza biki byekola mugenda birabira wano ku stage mugenda biraba ku stage abazannyi bonna tuli mu mbeera nnungi tulinze saawa busaawa okulaba nti omuzannyo tugutandika mwendi nnyo nzanyanga Eric Wakeira omusajja alina omukwano omutuufu ogwa Keira ye William anti ndi kuyeyeka butereevu naye nga nkowola abawagizi baffe bami mujje mutuwagire abangi abazza olwaleero betulinze okusaawa yonna okusanyusa n'enkya weetuli ne ku Sande weetuli olulaga lumu yesebo ateri misana na kiro saawa emu nga tuli ku stage tiketi za mitwalo 3 n'emitwalo 5 zonna kyekimu yesebo mpozi okomawo era n'osasula endala nga bwe bakikola mu best friend twalina abantu n'agamba nyumiddwa nnyo n'enkeera n'akomawo n'asasula n'alaba omuzannyo ne zibeera 3 ku luno butereevu ku luno ne tugamba abantu katubawe ennaku 3 baleme kwekwasa luli bambi baafikanga naffe nga tubagoba wakati mu bulumi naye ku luno tugenda kuba ennaku mmeka ennaku 3 yesebo weewaawo muganda wange waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nange bwentyo sebo omukolo tulinayo omuzannyo gwa Climax olunaku olwaleero ku Theatre La Bonita era wenjogera essaawa zino oluyimba lw'eggwanga lugenda kukaaba sebo tulabye omukwano gubadde mungi nnyo guge mazima laavu eno gikipinza otya laavu tebakuuma nkuume wabula ebaawo omuntu azaalibwa nayo tebayiga njige ekyo tebakikulimbanga buli mize mitono gye bayiga ne teri kibagamba nti olimbu yali muntu mulamu n'afuuka omubbi kitegeeza obubbi bwalimu naye nga waliwo ekikyamuyambye obuyambi okubeera nti taboolesa naye buli lwafuna omukisa oguboolesa era awo wabukola ki omuze tebayiga muyige omuntu aba nagwo nga yagulina naye nga wakyaliwo ebimuyambye okubeera nti tegukola ki kati ebyomukwano sebo tebanjigiriza biyigiriza wabula nkiri yesebo olwaleero ekigo ekiri mu tawuni buli mutuuko climax emizannyo gyonna Mr. Ahmed Lubo gwe muzannyo gwateekamu nnyo bo buli omu kati gwayimba emizannyo gyo nzize njikola lwakwanjeza gwe gwosoose okutegeera nkoze mingi naye buli gwe nkola guba gwakabi kati guno bagwogerako essaawa zino lwakuba gwe gukola ki naye tandika okubikkulako emabega mu byafaayo ebyawandiikibwa gyebiryo jja bisangayo sebo yesebo mukama wange era ndabye abantu bazze mu bungi abamu babuuza balina ba akita baabwe babiri mundi bangi naye omuntu akusuubira ogenda beera ku stage asuubira ki omuntu asuubira ogenda beerako ku stage butereevu mukama wange nteekeddwa kubanga William factory eyo nagireesa agitadde ku La Bonita abafunye omukisa nti abatafunye mukisa leero okulaba enkya tebasubwa oba ku Sande tukyaliwo mpaka Sande
leero ndabye factory Yesebo. kintu kyamaje kiri mu factory buli omuntu mu factory ekyo kyekyama kyenjagala ojjalabe ku stage ya theatre labonita baje balabye ekyama bajje balabe ekyama ekiri ku factory abantu Mr. Ameru Yesebo. kumbi otanga muli kitole kuba balabe ebina bijja kandi kati kisasikawo abaana tuli wamu kubanga tuteekeddwa ffe tuli famire tuteekeddwa okubeera waki kuba tuli famire teri muntu kwisa mmanyi ikwa yavena twetwala ntuli kimu yesebo ekyali baddenga naye kisembayo okuba ngenda ku stage owulira oluyimba lw'eggwanga abantu mbakoowola mwenna abawagizi baffe mujje mutwagere ku theatre labonita ku saturday wetuli enkya ne ku sande inshallah endaga lumulumu saawa emu olulaga lumulumu ku saawa emu emu yesebo ne ku sande emitwalo 5 emitwalo 3 mukama wange bampita ku luyimba lw'eggwanga